Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh baganda bange. Nsanyuse nnyo okubasanga era nange nsanyuse nnyo mukundaba. Amanya gange nze Sadam Sadati abamanyi gye batera okumpita. Banange nsanyuse nnyo kubanga nawe Liam voice osobola okuwulira eddoboozi lyange. Nze Sadam owaddala nze yali footballer era ng'akyasobola si yali abula ng'akyasobolera ddala. Banange bonna abali abavuddeyo okusobola okunnyamba kubera ekisa kya Allah era okwagala kwa Allah era ayi Allah yasinga okumanya. Nsaba ayi Allah munkwatireko muntaase kubanga era nze nga gwe mundaba nali munyenye nnungi nnyo eyasamba omupiira era nga njagalwa nnyo abantu era kyondaba kyovula mundeese wano eno era nga nange nsazeewo nsobola okukyuka musobola okuntaasa nange nsobola okweyongerayo n'ekitone kyange ky'omupiira kuba nkisobola. Bana nsaba Liam voice bamama fiina bonna basobola okunkwatirako SB4 nsaba nange muntaase nange nsobola okuvaayo nga mwala akavidiyo kange nga ndajanira mukwano gwange muganda wange Ibrahim ali ebweru asobola okuntaasa naye manyi Allah byonna yagaba ya Rabbi manyi era kisoboka oyo Allah nga atukwatiddeko ya Allah yagaba ayi Allah ateerabira nga ffe abantu abeerabira kubanga era nga we muli musobola okunkwatizaako ekyo kyonkimanyi n'okwagala kwammwe n'essanyu eringi ennyo. Saba banange muntaase tukwatire wamu ya Allah nange nina abaana mbalaba wali nempulira ennakuwala. Saba banange muntaase nsobola nkyasobola ekyo kyonkyemanyiko. Banange Liam voice mama fiina SB4 nsaba nga we mundaba nga we mwesazeewo era ku lw'ekisa kya Allah ya Rabbi Mungu saba ya Allah muntaase nsobola okukwatira wamu nange nsobola okulinyisa ekitone kyange. Sabira ddala munnyambe Allahumma amin. Saba ayi Allah antaase ddala nammwe ayi Allah asobola balungamya. Nze gwe mulaba Sadati nina famire era bana buli oyinza okukka nendaba baana bange tebagenze ku ssomero siwulira bulungi siwulira ssanyu. Saba ayi Allah era n'omwana wange omuto omulenzi mulwadde tekize n'okumpaliriza era sobola okutuuka mu maaso gammwe buli ali eyo ng'asobola okukola kyonna ky'asobodde oba mulimu oba biki nsobola kyemmanyi nsobola. Nange Liam voice mwana mulimu ebintu byolaba obulamu bw'ensi owulira ennaku n'owulira ennyiike naye oba oli awo oluusi ne weewuunya Katonda ensi engeri gye yagikolamu. Abamu baba basanyufu abalala baba banakuwavu abamu bayinamu ku ssente abalala tebayinamu. Omuvubuka bamuyita Sadati omuvubuka eyakoze sound ebadde etambula eya Ibrahim ng'alaajanira Chali bwe yagenda Bulaaya kufata then yasigala Uganda. So nawulidde sound eyo era nze omu ku bantu abakoseza sound eyo nebaako ebintu ebimu byenzijjukiza nga nze omuntu ebintu ebimu bye najjukidde. So kinewunsiza okulaba omuntu eyakoze sound eyo bambi embeera gy'alimu nga si nnungi, embeera nga ekwasa ennaku ali asaba buyambi musajja wattu n'ekyokulya yiya tasobola. Kinkwasiza nnyo ennaku era nempulira bubi nnyo mwana nga nze omuvubuka eyali abaddeko mu mbeera ng'eyo Mukama n'amblessinga oba oli awo ate oluusi abalala kye batasobola kufuna kubanga abasinga bafuna blessings oli n'akimakinga ate abalala bambi bigaana. So mpulidde bubi omutima nga nze omuntu mpulidde bubi era wa Luganda mwana simanyi kyenyinza kukugamba amazima gali nti omulanga gwo nguwulidde ng'ondaajanira. Sinze mugagga nnyo nti oba ninamu ku ssente nnyingi nnyo ziri awo nnyingi naye nja kugezaako kye naaba nsobodde ndabe engeri gye naaba nsobola okukuyambamu oba okutuuka gy'oba oli tulabe engeri gye tunaaba tusobodde okukuyambamu kubanga mwana kinnuma okulaba mwana omuntu nga ndaajanira bw'atyo okitegeera ate nga nange nali mbaddeko mu mbeera y'emu ng'eyo. So bwe nkera ku makya ne ndaba omuntu ng'oyo nga ndaajanira bw'atyo mwana mpisibwa ddala bubi ate oluusi ne kinzizaamu amaanyi okwongera okukola ennyo kuba kindeetera okumanya nti ndi ssuubi eri abantu abalala oli abeereyo ng'akimanyi Liam voice gwe ssuubi lye. So siri mugagga nnyo
nenja kusobola okulaba kye naaba nsobodde okukola mu busobozi bwange bwe naaba nnina sinzayina ennyo naye ngenda kunoonyaako inshallah tulabe kye naaba nsobodde okukola namwenna na buli muntu asobola okuyamba kino tekiri ku nze nzekka oba bwe yamentioninze mu video just gwe oba owulira ng'olina omutima ogulumirirwa era ng'osobola okuyamba mwana tukwatira bamu tumuyambeko nogayi tomanya tuyinza okubaako ekintu ekyamakulu kye tumugyamu mu bulamu oba n'abaako omusajja gwafuuka oba oli awo yandibadde omugaso eri ffenna. Big Rich Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7 abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya eddiini zonna tuzikkiririzaamu tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana tulina ebyokuzanyisa eri abato entambula weeri eri abayizi abava ewaka ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi petrol station okumanya ebisingawo kuba ku 070 69 8 12 Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati.